bw'oba oyagala obuwanguzi olina okumanya Katonda. Ensi omukyala nga tomanyi Katonda ebeera nzibu, kubanga obeera n'oweebeera ng'oli waggulu eri, oli minisita, oli sipiika, oli kampani gwogikulira, kubanga kuba omukyala obeera mukyala ate nga olina abaana ate oli mukulembeze. Kakati bw'oba ne Katonda ono nti waliwo embeera yonna gy'obaamu nga omuntu yekka gw'osobola okwogera naye n'akuwabula ng'ali ogwo Katonda, ng'olina kutuula kufukamira ku maviivi. Nze nasalawo obulamu bwange nenga nti nze sijja gamba nti ndi mutuukirivu, naye nze Katonda wange mwesiga, mumanyi, mwagala, era nze siva waka wange nga sifukamidde ku maviivi. N'abakozi bange bakimanyi, nzigalawo oluggi nenfukamira nti Katonda nsookayo ngenda. Olumu oyinza okuba ng'olina decision gy'olina okukola naye nga weetaaga Katonda asobole okuwabula, kubanga ate Katonda abeerawo, abantu bonna basobola okugenda naye Katonda. Era abakyala abeesiga Katonda, n'obeera ng'omwesiga, ng'omutunuulira, otuuka ku bintu bingi nnyo, kubanga akuwa essuubi ate akubeererawo, kubanga wabaawo emitego ffe gye tutalaba naye Katonda ye akola ki? Asobola ogiraba.